Otyano omulungi eyekomedde ku MRU TV kade kamawulire buterevu mu lulimi Uganda mbeera Henry Mugwanya okulaba nti nga kutuusaako jukira nti osobola okwegatta ku MRU TV ku mikutu gyaffe ku mutimbagano MRU ku Facebook ku Twitter Instagram sako ne bannaffe abatulabira ku YouTube buterevu kansoke n'emikutwe emikulu ndabe ngambawa amawulire mu bujjuvu. South Africa ekoze endagaano ezikwata ku nkozesa y'ebyobugagga by'omuttaka eyali Ssaabaminisita wa China asindikiddwa mu nkomyo lwanguzi ye omuwala wa Bishop Desmond Tutu mu Bungereza aganiddwa okulemberamu omukolo ogw'amaziika. Katukomewo n'amawulire mu bujjuvu. Tuvudde mu mitwe mikulu. South Africa ekoze endagaano 3 omulundi gumu okusobozesa bannansi okukozesaamu obulungi ebyobugagga by'omuttaka ssaako n'okukendeeza ku nsaasaanya ya coal. Omusasi waffe kabitutuuseeko. South Africa ekoze endagaano 3 omulundi gumu okwongera ku nsaasaanya y'ebyobugagga eby'omuttaka wamu n'okukendeeza ku nkozesa ya coal. Ye minisita w'ebyobugagga eby'omuttaka Gwendi Mastashi tadde omukono ku ndagaano ne bassekinnoomu abavunaanyizibwa ku masannyalaze g'amaanyi g'empewo. Alipoota efulumya eraga nti South Africa yalumbiddwa ebbula lya oyiro amafuta okusinziira ku birombe bivunaanyizibwa ebyobugagga bino eby'omuttaka okubulwa ensimbi ezibiddukanya. Okusinziira ku South Africa Kolo aweza ebitundu 80 ku buli 100 masannyalaze agafulumizibwa, naye okusinziira ku alipoota eyafulumye eyaga nti ebitundu bya kweyongerako 10 ku buli 100. Juki Moses Moganizi, MRU TV amawulire. Eyo nga tuvuddeyo ye eyali Ssaabaminisita wa China Fuzenju ate nga ye yali akulira akakiiko akalwanyisa enguzi n'obukenuzi mu ggwanga asibiddwa mayisa. Omusasi waffe emboozi eno asobodde ogitutuusaako katubirabe. Eyali Ssaabaminisita era munnamateeka mu China Feng Zeijin eyali akulira akakiiko akalwanyisa enguzi wamu n'obulyake asimbiddwa mu nkomyo lwa kugulirira. Okusinziira ku kunoonyereza kulaga nti Ssaabaminisita ono yakkiriza miliyoni 17 ng'ekirabo kye. Ye omulamuzi yamusalidde ekibonerezo kya kusibwa mayisa nga ssemateeka wa China w'alambika. Okugulirira kuno kwagwawo oluvannyuma lwa Ssaabaminisita ono lwe yalina embeererezi kwakulira ekibiina kya Communist Party olw'okufuga ekiseera ekinene. Amateeka galambika nti ekibiina ekibeera mu buyinza kifuga emyaka 5 gyokka, naye ye Pulezidenti Xi Jinping yefudde na mpulira zibi okusinziira ku byafulumye waakuweebwa kisanja ekyokusatu. Ye Ssaabaminisita waakusatu ku bakungu abazze basibwa wadde nga abasinga basibwa kutenguwa biragiro bya Pulezidenti Xi Jinping. Ssaabaminisita ono yali musirikale amyuka akulira ebyobutebenkevu mu ggwanga lya China. Juki Moses Moganizi ku lwa MRU TV amawulire. Webali nnyo Njuki Moses Moganizi. Ate yo ekkanisa mu Bungereza eganye era neremesa muwala wa Bishop Desmond Tutu okulemberamu omukolo ogw'okuziika. Kino kiddiridde omuwala ono okuba nti yetaba mu bufumbo ne muwala munne. Katulabe emboozi bwebadde.
ekkanisa mu ggwanga lya England yasazizaamu muwala wa Archbishop Desmond Tutu okulemberamu okusaba mu maziika ga God's Father lwa kufumbiriganwa na mukazi munne. Martin Keyon yafiidde ku myaka 96 yaleka eddaama eriwa Reverend Mpoyo Tutu omwagaanya okulemberamu okusaba mu maziika ge. Okusinziira ku ssemateeka wa England, obufumbo bw'ekikula ekimu bwakkirizibwa mu butongole mu mwaka gwa 2014 wabula yo ekkanisa evumira ne sekuvumirira etteeka lino. Juki Moses Morgan's MRU TV amawulire. Wamu n'emboozi eyo omulabi waffe wa MRU TV nzikiriza nate nkutwaleko mu kuwummulamu nate tukomewo n'ekitundu eky'emboozi ey'amawulire agapokopoko mu lulimi Oluganda. Kulikayo omulabi waffe wa MRI TV mu kuwummulako nate mu kukongerayo n'emboozi zino ennyuvu yo mu Kenya ekitongole ekikebezi ky'omutindo kiweze yo mu Kenya ekitongole ekikebezi ky'omutindo kiweze Butto wa mirundi 10 bano nga bagamba nti simutuukirivu era omutindo gwe tegutuukiridde basobole okutaasa obulamu bw'aba nasi. Katubirabe. Ekitongole kya Kenya Bureau of Standards Kiweze Ebika Bya Butto Kkumi kuddamu okufulumizibwa lwa butatuukagana na mutindo kaweefube w'okukuuma obulamu bw'abannansi. Ekitongole kino kinnyonnyodde nti okusalawo kuno kwatuukiddwako oluvannyuma lw'okukebera ebika bya butto eby'enjawulo nga tebituukagane na mutindo. Kabula okusinziira ku byavudde mu kunoonyereza biraga nti Butto ono yabadde kalunsambulira ku ndwadde nga kansa eri bannansi. Kabula ekikwekweto kino kiraga nti Butto ono yagobeddwa lubeerera okuva mu Katale wakuddamu okutundwa oluvannyuma lw'okukyusaamu omutindo okutuuka ku ogwo ogutuukaganye. Era bo bannakenya bawabuddwa kusooka okukebera omutindo nga tebannaba kugula bintu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Juki Moses Morgan's ku MRU TV amawulire. Nnyo omusasi waffe ate eyo nga tuvuddeyo mu Sweden kooti ekawanga mudde omuvubuka munansi atemera mu gy'obukulu 18 wasibiddwa mayisa ng'avunaanibwa okutta abasomesa be babiri balambirira. Katubirabe. Omuyizi w'emyaka 18 munansi wa Sweden wakusibwa mayisa oluvannyuma lw'okutirimbula abasomesa be babiri mu ttendekero lya Creative Arts mwabadde asomera. Okusinziira kwa lipoota evudde mu kunoonyereza, Chandromu yakoze ettemu lino nga yeeyambisa mbazzi na kaso. Lw'ekibambulwa kino okugwawo, abayizi abasoma mu 50 beegayidde mu bibiina byabwe olw'entiisa ennyingi yabatembye ejjoba. Ettemu lino lyagwawo nga 21 Ogw'omunaana 2022 era abaakirimbulwa mwe Mutolia Estrom ne Sala Buku. Omulamuzi John Kavetro yasinzisizza kalibutemu Fabian Chandromu omusango era n'aweebwa ekibonerezo kya kusibwa mayisa emyaka 25 okusinziira ku ssemateeka wa Sweden w'alambika. Juki Moses Morgan's lwa MRU TV amawulire. Kibadde kiseera kya nnaku wali mu Sweden omuvubuka bwe yabadde atta abasomesa be. So emboozi eyo nga tuvuddeyo amuboozi eyo nga tuvuddeyo mu ggwanga lya Argentina abaagalana bakoze obulumbaganyo ku mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era bibadde bwe biti. Omulamuzi w'eggwanga lya Argentina asingisizza omusajja wamu n'omwagala we omusango gw'obulumbaganyi ku Vice President wa Argentina wiiki eyise. Fernando Montillo w'emyaka 35 n'omwagala we Brenda enteekateeka zaabwe zaagudde butaka oluvannyuma lw'emmundu kugaana okufulumya amasasi. Obulumbaganyi bwabwe bwebadde bateeseteese. Ye omulamuzi okusinziira kwa lipoota gye yafulumizza, bakalibutemu bano olukwe balutegekedde ebbanga ddene. Obulumbaganyi buno bwagwawo nga 2 Ogw'omunaana 2022 lwe yali yategese kulamusa ku bawagizi be olwategekebwa mu maka ge. Vice President
Pulezidenti abadde awozesebwa ku nsonga y'okulya enguzi, wabula omusajja yategerekeseeko erya Fernando Montrio yasonze mu Vice President emmundu yabaddemu amasasi 5 okusinziira ku kunoonyereza. Okuva ku alipoota eyafulumiziddwa eraga nti omusajja ono munnansi wa Brazil wadde nga yakulira mu ggwanga lya Argentina, oluvannyuma yakwatiddwa n'omwagala we era ne baggalirwa mu nkomyo olw'Essande. Jukimoza Simoganizi lwa MRU TV amawulire. Wamu n'emboozi eyo mubadde balabi balungi ku mutimbagano gwaffe gwa MRU ku YouTube, Facebook, Twitter sako ne Instagram gabadde mawulire mu lulimi Oluganda okutuusaako mbadde Henry Mugwanya.